Abakyala mbagamba tofangayo nnyo bw'okolerere nnyo osobole okufuuka mukoomugagga. Faayo nnyo weekolerere weefuukire omukyala omugagga. Faayo nnyo ssente obaleyo okusinga lwe banaakuyita mukyala w'omugagga ng'ennyumba ogifuluma essaawa yonna. Beera mukyala mukozi obeere ne ssente yo nga gwe kennyini gwe mugagga gwe weeyimirira ku nnyama n'otemesa n'olya. I love a girl who can slay one day and look homeless the next. Balance, baby. Waliwo stage gy'otuukako nga tokyetaaga nnyo gino mikwano wabula nga weetaaga ba clients, weetaaga zi connections, weetaaga ba customers, mpozi ne confidence. Period. People will always be people. Tell your neighbor, people will always be people and God will always be God. Be people and God will always. And that is why you should not allow people to define you, because when people define you, they confine you. You should not allow people's opinion to pin you down. I have said it before and I will say it again. You know, God has the final word in your life. It doesn't matter what anybody speaks or says about you. When ndi wano naye nga nze kizibu kya muntu omu nga muli ku mutwe ojja kuba bulungi. Bamikwano muli wano tuposinga bintu byakuduula byakweraga ninga amateeka gajja kukyukakyuka mu mpolampola so sagamweraliikirye naye nga tubalowoozako tugamba ate gamba buulire kino buli boolabanga omuntu nga tasobola kuminding about his or her business nga ye bw'aba tayogedde ku muntu takola video, bw'aba talina waakuvuma talondoola abantu, aba talina bimufuula bize bibye kuba teri muntu mu nsi yeeyagala nga ne byagatta bitambula n'okwata essimu nga bwe njetunuzzaamu n'otandika ovuma omuntu mbu kino kyakula bwe kiti. Moreover abamu nga mulina bakyala mukyazaala abaana otambulira mu mamotoka eyinza n'okukubawo n'ekuba ekigo omubiri gwonna feesi n'ekyuka Katonda n'akulekawo ng'akubonereza olabe ng'omulungi ennyo gwe nodda ku mutwe nga mbu kifa kyakula kiti kirina kino kyabijja kiti ng'oli mukyala okyazaala abaana otambulira mu bidduka otambula obudde bwonna anything can happen bagaa tukutemyeko okugulu gwe yalungiwa omanye ensi eno femune tutunuulira ebintu bwetu femune tubimanyi. We chose to be humble. The earlier the better. Ensi ekyuka olaba kati nga bwe ndi mukebe guno omukebe guno gusobola okugwa nze tugeze mbadde nnyina benvuma obubi n'omaliza nga lino wano wonna bayuzizaawo ng'omukono balina gutemako okitegeera ng'omukono balina gutemako nze accident kyanyamba enkovu yino bantunga mutwe ne kati imagine nga wano balina kutunga mumwa. How would I look? Enkovu zajja kuno ku mikono kubuno kuno nenekulubula but so fe twalondawo kubeera hambo, twalondawo nti nze mmanyi shifa bwe mpisa obubi omuntu msookera n'enzaala omwana ebibi byange ne bisasulira omwana wange. Mubikola tuwulire bubi kyemba mwagala. Yeah, it's true. Tuwulira bubi. You hurt us for no reason. Nga tetulina kye twabakola. Goloza you can go away with it. Hey, fete tumanyi kola revenge. Ngono omukyala yakola revenge ye n'antikka ebintu wherever buli omu nakuleka buli omu okkirize ky'oyagala oba otwale ky'oyagala oba oyogera obwongo bwo kye bugamba. Fete tulina maanyi ago because tuli bakkiriza. Nze sirina maanyi gakola revenge. Kwa mulimu kati omuntu akuvuma kati mulimu omuntu eyanvuma nga mmanyi nsobola kati oyo ya commenting na nsobola n'okukwata screenshot yo nga weegayirira olaajanira mu ssimu ne voice note zo nenziteekayo nene ngamba ate bwe nkikola mba nkufaananyi nange mba nfuuse mubi nga ggwe kankulekere kamawo osasule okitegeera kamawo weetikka omugugu gwo. So my dear fellow followers, tutyanga bizibu tutyanga challenges tutyanga mpalana
wabula sabanga nnyo Katonda akwenga solutions to the problems nti weibe bizibu bizze Katonda akuyambe abikuyiseemu mu ngeri ennungi akwenga solution okolenga solution okolenga okusalawo okutuufu okitegeera yes so togananga bintu ebyo kubaawo kuba at the end of the day we making a life so beautiful kuba oli agenda akuvume omuntu agenda akebere kandabe kino kye bavuma nkikebereko ate munene n'asanga ye mu kufollowing ate n'alabanga oli wanjawulo so mubalekanga ne babaawo lwakuba nammwe ababikola muba mujja sasula nze sirina maanyi ga revenge nga naye nkolima nkolima ndi mukolimi nkaaba nkukaabirira amazina ng'akale ukaba ogamba ne mukama kati ono mukoze eki answaza bwati amputinga dawuni mukoze eki ddala abalina sasula lwakuba temudda tugamba naye mujja sasula abatanasasula mujja sasula n'abasasudde tubalabyeko kuba omuntu bata walina kyomukola okola bibyo ebintu byokola wabiyiya obiboneebonedde obikoze ng'ewamu gwateekawo nga gwoteekawo kikyo okitegeera kuba nze nyina bizinensi nga naziina even before wewunyisa omwagalwawo lwakuba obuzibu bwe mulowooza mwerimba mulowooza mbu buli kifa kyayina akijje mwewunyisa omwagalwawo that's where you go wrong twahasolinga dda nga tuli baana bato kuba twamanya nti tuli banaku tulina okukola ennyo ate ne tumanya nti tuli babi teri ajja kugamba bambi ekiwala kirungi bikya tuli babi ate tuli banaku